A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda nga bebitibwa. Nsaba munzikirize tutunulireko ku imamu w'omulembe gwaffe, Imam Muhammad al-Mahdi, muzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Yani yazalibwa oba tanaba kuzalibwa, because baganda baffe abasunni bagamba bamukirizamu nti waliwo imaamu agenda okujja okuleeta emirembe mu nsi muno obwenkanya naye tannaba kuzaalibwa. Baganda baffe abashia ithna ashara abagoberera Qur'ani n'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne bagamba nti yazaalibwa era waali. N'olwekyo ekituufu kye kiriwa, yazaalibwa tannaba kuzaalibwa. Mu kusooka tugenda okubeera nga tukola ki, tutunuulira muganda wange ow'ekitiibwa nga tetunnaba kutuuka awo. Katonda Suratul Kaswasi aya 68 atonda abantu era n'abalondera, wa yakhtar era n'akola ki, n'alondera abantu. Talonda bannabi bokka naye alonda n'abasika baabwe, nga bwe tulaba walonda Asifu boni Balikhiya ku Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ngetwa Surati Namli, nga bwe tulaba walonda Talut si nabi naye amulonda okubeera nga musika wa Nabi Yusha bun Nun, ngetwa Surati Al-Bakara aya 246 paka ku 248. Awo twalabawo bulungi mu misomo gyaffe. Era nga bwe tulaba nga aya Surati Al-Maida aya 67 ngemaze okukka egamba ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika paka wegwerayo wange gwe nabbi tuuse ekyo ekikusiddwako, wootakikola ojja kubeera nga totuusanga n'ebyo nfuna bulungi ebyakutumwa. Twagamba nti eyo aya we yakka mu kifo ekiyitibwa Gadiru Khummi n'akwata n'akuŋŋaanya abantu nfuna bulungi 800 ku 12 okusinziira kuba commentators ab'enjawulo ababasunni n'abaganda baffe abashia. Mu kifo ekyo n'agamba abantu abaaliwo, alastu awula bil mu'minina min anfusikum, temumanyi nti mbaliko obuvunaanyizibwa okusinga bwe mweriko obuvunaanyizibwa bonna? Ne baddamu bala. N'abagamba inni taariku fiikum thaqalaini kitaaba Allah wangaitira ati mbalisemu ebizito bibiri, Qur'ani n'abantu b'enju yange. Abantu b'enju ya Nabi Muhammad bye twagamba nti Katonda yabatukuza mu Surati Al-Ahzab aya 33 n'abafuula n'okubagubya n'okubaagala nga tteeka mu Surati Shura aya 23. Era ne tulaba bano abasika be bonna n'abamenyaamenya. Ibn Abbas nga aya Surati Nisa 5:9 egamba nti bismillahir rahmanir rahim atiu Allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum, tuti Allah oba tugondere Allah ne rasul n'abo abali mu buyinza. Wamubuuza nti wamani ulul amri, bani abo abali mu buyinza nfuna bulungi, bannanyini buyinza abamenya bonna, nga asooka Imamu Ali omusika wa Nabi Muhammad, ne kuddako Imamu Hassan, ne kuddako Imamu Hussein paka ku Imamu Muhammad al-Mahdi 12. Abasika ba Nabi Muhammad be twagamba nti yakunu ba'di 12 a'imma kulluhum min bani Hashim. Nabi Muhammad nga wagamba nti nga nvudde wagenda kujja abasika 12 bonna abamenyaamenya. Mu bitabo by'abaganda baffe abasunni ekyewuunyisa kati nga mu kitabo ekiyitibwa Yanabi Ulima Wadda page 1017 ekiwandiikibwa Khunduz al-Hanafi, n'ekitabo ekirala Ikmaluddin page 253. Kyenjagalawo nti abasika ba Nabi Muhammad bonna nga kuliko na Imam Muhammad al-Mahdi bannyonyolwa mu bitabo by'abaganda baffe abasunni ne Qur'an. Awo tulabyewo bulungi. Nga tugenda mu maaso waliwo ekibuzo ekitera okukyankalanya abantu. Imam Muhammad Mahdi, imamu w'omulembe gwaffe, yazaalibwa oba tannaba kuzaalibwa? Baganda baffe abasunni bagamba tannaba kuzaalibwa ne bagamba agenda kujja. Baganda baffe abashia ne bagamba yazaalibwa era waali. Era kyebabesingako gamba bwe batyo bagamba nti singa teyazaalibwa amakulu ga khilaafa, onfuna bulungi okubeera nga omusika omukulembeze buba tebukyali, ebyo ebigambo biba tebikyali n'amakulu. Lwaki biba tebikyali n'amakulu? Because emu ku hadisi y'abaganda baffe abasunni egamba nti mani maata walam ya'rif imamu zamanihi mata mitata jahiliya, ofa nga tumanyi imamu wo ofe enfe y'ekijahiliya. Kati wabanga tannaba kuzaalibwa imamu wo yani
nolwekyo ogenda kufa enfeesi jahiliya tekikola sensi muganda ngo ekitiibwa. Nolwekyo tufundikira nga tugamba yazaalibwa. Era ekirala Allahu subhanahu wa ta'ala abanga atugamba mu surati Ar-Ra'd aya ey'omusanvu, innama anta munzirun, mazima gwe Nabi Muhammad oli muwooninga, oli mutiisa, walikulli qawmin haadi, era buli mulembe gulina okubeeramu omulungamya, omugaidinzi imaamu. Kati imaamu waffe kiba kitegeeza nti waali yazaalibwa. Era nga etwalaba ne mu surati An-Nahl aya 3:6, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu at-taghut. Katonda makinga sure mu buli mulembe aleetamu omutume, omukulembeze agenda okutusomesa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, noyo agenda okubeera nga alwanyisa ebyonziira. Mufuna bulungi. Kati wano nga tugenda mu maaso tulaba nti Imam Muhammad al-Mahdi yazaalibwa nga 15 Sha'ban mu mwaka ogw'255 Hijiriya mu kifo ekiyitibwa Samara, Iraq. Paka nakati ekifo wekiri niwe baziika kitaawe ne maama we wakyaliwo. Nfuna bulungi. Kyewuunyisa nti abakulembeze ab'enjawulo nga bawangaliranga mu bifo nga bimaze emyaka 2000 tukyamanyaawo nti bawangaliranga awo, naye bikituuka ku bantu b'enju ya Nabi Muhammad tuluma n'ogwengu ne tugamba nedda si we bazaalibwa. Ekituufu kiri nti Imam Muhammad Mahdi yazaalibwa nga 15. Ekituufu kiri nti Imam Muhammad al-Mahdi imaamu w'omulembe gwaffe yazaalibwa nga 15 Sha'ban omwaka 255 Hijiriya, era mu kifo ekiyitibwa Samara, Iraq. Taata we ye imaamu w'abaganda baffe abashia, imaamu we 11, Imaamu Hassan al-Askari. Awo betugambye nti Nabi Muhammad yabannyonnyola bonna okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Muhammad al-Mahdi, imaamu we 12 mu kitabo nga ya Nabi Mawadda page 1017 ne Ikmaluddin page 253. Nitugamba nti olwekyo yazaalibwa taata we Imaamu Hassan Askari, imaamu w'abaganda baffe abashia 11 yamuzaala. Ofuna bulungi. Maama we ayitibwa Khaltum Nargis, be bamuzaala mu kifo ekyo muganda wange ow'ekitiibwa. Era okakasa Kabuli entaana zaabwe zikyaliwo mu kifo ekyo. Nsaba Katonda ffenna abeere nga atuwa ziyala yaabwe insha Allahu ta'ala. Ekibuzo ekirala ne kigamba nti Imam Muhammad Mahdi imaamu w'omulembe gwaffe wabanga yazaalibwa waki yabulawo? Waliwo abasomesa abeewuunyisa bwe baba boogera ku Imam Muhammad al-Mahdi bamukkakkanya ku eyo level. Kyewuunyisa abamu bwe baba nga boogera ku nju ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babakkakkanya, wabanga amwogerako amukkakkanyiza ddala Imam Muhammad al-Mahdi n'agamba olaba imaamu waabwe yabulira mu mpuku, ate bagamba nti ye imaamu. Tukuddamu tutya? Nsaba nfune bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Sunna ya Allahu subhanahu wa ta'ala okutaasa bannabbi be n'abasika b'abannabbi n'abakkiriza bonna. Nga we tulaba Firiawuna wabanga afukidde Nabi Musa, onfuna bulungi ekizibu, Katonda akomandinga Nabi Musa abeere nga asenguka, n'olwekyo abeere nga amuviira n'amubuzaawo n'agenda, era wabanga amugoberera n'amutta mu Red Sea. Ekyokubiri ne Nabi Isa alayhi salatu wassalamu bano bamulyamu olukwe nga baagala kumutta baswahaba be Bayuda Iskariot. Onfuna bulungi. Katonda amubuzaawo oyo Nabi Isa n'amutwala nga tetusobola kukola kitu kumulaba. Nga wetwala musote Imran aya yali ya 5:4, warafiuka ilayya, n'akola ki? Katonda yamusembeza gyali, yamutwala. Onfuna bulungi. Yamukola ki? Yamubuzaawo n'amutwala. Okubeera nga amutangiza, okubeera nga amukingiriza obutatuusibwako bulabe. Nekesi Imam Muhammad al-Mahdi ajalallahu ta'ala faraja weri nga we twalabanga mu 8 Rabiul Awwal omwaka gw'206. Taata we waafa Imam Hassan Askari, king w'Ababasaidisi ayitibwa Alimu Utamadi, ayagala okumusaanyaawo. Bw'atyo n'ayingira mu nju n'akola ki? N'abulawo Katonda n'amutwala n'amubuzaawo nga waabuzaawo Nabbi Isa, nono wamubuzaawo. Nolwekyo gwoba ogamba nti ng'okakkanya omukulembeze bw'otyo w'Abasiraamu oba okoze ensobi, muganda wange ow'ekitiibwa. Abamu bagamba nti simanyi bamubuzaawo taliiwo, waali
naye Katonda yamujja mu ffe because eri agenda kutuusibwako obulabe muganda wange ow'ekitiibwa. Era n'ekyo kiddamu nti tekitegeeza nti ekintu ky'otalaba tekiriiwo, abeerawo. Alina olwekyo Imam Muhammad Mahdi atulimu naye ffe tetumulaba. Kiringa ggwe wonaabeerawo ng'okkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tomulaba, oba ng'okkiriza nti oxygen waali era ng'omufunamu naye nga tomulabangako, ne Imam Muhammad al-Mahdi waali era tusigala nga tufuna ekisa kye nga bwe twafunanga ekyo ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu Suratul Anbiya aya 17. Oli yabuuzizza ekibuuzo ekirala nti omwana omuto asobola okubeera imaamu n'akulembera esswala, onfuna bulungi? Ne wano tulaba nga Imam Muhammad al-Mahdi ne wano tulaba Imam Muhammad al-Mahdi ng'amaze okulembera swala ya kitaawe ku myaka 5. King wa Abbasid ayitibwa alimu Utamad, onfuna bulungi? Nga ayitibwa alimu Utamad nga 8 omwezi gwa Rabiul Awwal omwaka gw'206 hijiriya. Imam Hassan Askari imamu w'abaganda ffe abashia isna ashara imamu w'abaganda ffe abashia isna ashara ow'e11 waafa akulembera esswala ye Imam Muhammad al-Mahdi. Era obw'imaamu bwe butandikirawo muganda wange ow'ekitiibwa because twagamba nti esswala ye imaamu kuba twagamba nti swala onfuna bulungi eya janaaza ye imaamu ekulembebwa imaamu era n'amunaaza ateekeddwa okubeera nga ki imaamu muganda wange ow'ekitiibwa. Kyova olaba tulaba nti wano ng'amaze okulembera esswala ono King wa Abbasid Salimu Utamad ng'ayagala okumutta ayingira mu nju Katonda n'abeera ng'amubuzaawo nga waabuzaawo Nabbi Isa nga baagala kumutta noono waamubuzaawo nga twamusatira Imran aya 5 muganda wange ow'ekitiibwa. Wano waliwo n'ekibuuzo ekirala nti omwana omuto asobola okubeera omukulembeze w'abantu imaamu ku myaka 5 n'abeeraawo imaamu paka. Tugamba ekyo tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa, tekirina buzibu, onfuna bulungi? Ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala abikolanga w'ayagala era alonda oyo gw'ayagala nga twamusatira Kasos aya 68. Era ekiraga afuula Nabbi Yahya nga mwana muto n'amufuula nabbi, mwana muto n'amufuula nabbi muganda wange ow'ekitiibwa. Twala mu Suratul Maryam aya 12 wabanga amwogerako agamba nti wa atainahu lihukuma sabiya, twamuwa amagezi hikima ng'akyali mwana muto. Yamufuula nabbi ng'akyali mwana muto ng'alamula abantu. Kyekimu ekyo nekya Imam Muhammad al-Mahdi ku myaka 5 afuuka imam n'atandika okulembera abantu bonna muganda wange ow'ekitiibwa. N'olwekyo emyaka tegikola mu issues mu nsonga za Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tugamba nti ate gwe wogamba bw'otyo nti mwana muto talina, ne tugamba nti gwoyinza n'okubeera n'eshaka nti ate mwana muto amagezi tegannaba kubeera nga gawera. Katonda amagezi agawa oyo gw'ayagala nga bwe tulabye wano ku Nabbi Yahya. N'ensonga z'aba Ahlulbeiti ekyo kiddamu ne bano abagamba nti Imam Ali yali mwana muto nga tasobola kubeera nga akulembera, emyaka tegikola mu bya Katonda. Onfuna bulungi? Teri aya egamba nti tuwa obukulembeze bantu bakulu. Aya eri direct, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Katonda atonda oyo Katonda atonda era n'alonda oyo gw'ayagala. Tagambye nti alonda oyo okusinziira ku myaka. Suratul Qasas aya 6 muganda wange ow'ekitiibwa. Kyo ne kiddamu ne wano nti mu Surat Ar-Ra'd ayo gye twatunuulira 43 bwe tuba nga twogera ku knowledge z'Ahlulbeiti nga kuliko ne Imam Muhammad al-Mahdi, Katonda yabawa knowledge y'ekitabo kyonna. Onfuna bulungi? Waman indahu ilmu al-kitab, yasobola okukakasa nti gwe Nabbi Muhammad oli mutume. Ono Imam Ali Katonda gw'agamba nga twalaba ne mu tafsiri z'abaganda baffe abasunni. Onfuna bulungi? Nga Thalabi Tarikhul Khulafa by Jalaluddin Asyuti ne tafsiri endala. Bano Ahlulbeiti Katonda abawa knowledge kuvanga baana bato. Ate twagamba nti omusika abanga asikira buvunaanyizibwa ne Imam Muhammad knowledge emutuukako nga twalaba nti wa alal warith mithl dhalika, omusika asikira buvunaanyizibwa mu Suratul Bakara aya 2:33. Kyewuunyisa nti wanaye watuuka ku bannabbi abalala ng'ayogera ku knowledge gye yabawa. Onfuna bulungi? Nga Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ulul azm, naye mu sura ya 43 aya 83
agamba nti just yamuwa ba'd alladhi takhtalifuna fihi, yamuwa just knowledge ntono ku ebyo bye baali nga bibaleetera confusion. Okitegeera mu ebyo just yamuwa ku portion of knowledge, kitundu ku knowledge. Wabanga ayogera ku Nabi Musa kyekimu ekyo, ofuna bulungi, kyekimu ekyo era kyakola ki, kyagamba mu sura ey'omusanvu aya 15 yamuwako just knowledge. Bano ba Asif boni Barikhiya wadde nga balinga ne power ereeta, ofuna bulungi, Bilqis gye bali okuva mu distance mu lutemya lwa liiso, waba aboogera knowledge yabawa, agamba nti qala alladhi indahu ilmu min alkitab, oyo eyalina knowledge portion, kitundu, onfuna bulungi, knowledge y'ekitabo, onfuna bulungi, yagamba nti nze ngenda kumuleeta wano mu lutemya lwa liiso. Asif boni Barikhiya yamuwa kitundu kya knowledge, naye watuuka ku Al-Bayt nga ne Imam Muhammad al-Mahdi wa mwali yabawa ilimu y'ekitabo kyonna mu Surat Ar-Ra'd aya 43 muganda ng'ekitiibwa. Ne bakalifa Abubakari ne bagattako lawula Ali lahalaka Umar, ne bakalifa bonna ne bagattako lawula Ali lahalaka Abubakari, lawula Ali lahalaka Umar. Babidingana emirundi 73 n'okusoba. Ofuna bulungi nti singa teyali ali nga yatutaasa okulamula ensonga twandibadde tuzikira mwana muto bali omusinga naye nga alamula. N'olwekyo emyaka mu nsonga z'eggulu tebikola muganda wange ow'ekitiibwa. Era tulaba ne hadisi Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam nti saawa zino knowledge gye tulina right now eri mu bantu, tulinako just knowledge miteeka 2, naye emiteeka 25 emirala gigenda kujja nga Imam Muhammad amaze okukola ki, okujja. Kyewuunyisa nti bano bagenda kubeera ne knowledge nfanfe.